Tukwaniriza nateera eno embeera y'obudde okuva mu Yonma nze Annette Nakimbugwe. Enkuba ekyeyongera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga wadde nga ekendeddemu mu ebyo ebiri nga mu bitundu eby'e Karamoja. Olwaleero weziwedde essaawa 3 ez'amakya ga leero ng'ebitundu bingi bifunye enkuba okusingira ddala eyafudde embi e Masaka, e Masindi, e Kasese okutuukira ddala n'Entebbe. Olwaleero ku kifaananyi eky'embeera y'obudde tulaba nga kinuuna mpewo ku Ssegwenja India asika empewo empeweevu ezandibadde zituleetera enkuba mu bitundu byaffe okusingira ddala mu ekyo ekitundu eky'e Karamoja nga kye kiviiriddeko okukendeeramukko ku nkuba mu kitundu ekyo, so nga ate n'empewo empeweevu zikuŋŋunta okuva ku Ssegwenja Atlantic okuyita mu gabira ag'e Congo okudda mu bitundu byaffe ng'ekyo kireeteddeyo enkuba okusingira ddala etonnya mu bitundu ebiri mu bugwanjuba ne mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe. Mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu kitundu ekiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe nga n'oluusi mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olw'eggulu tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga ng'era n'ebimu mwetobeseemu okubwatuka okw'eggulu wadde nga ye Karamoja tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. N'olw'embeera y'ebudde tusuubira ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku centigrades 27 mu kibuga kyattu Kampala, Mubende okutuukira ddala e Kasese, ate eyo mu nsozi nga ez'e Kabale ne mu bukiikaddyo tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 25, 26 n'21 eyo e Kabale. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde temperature tugisuubira okutuuka ku centigrades 28 n'29. Weebale kubeera naffe akaseera kano, tulindire nate enkya akadde ke kamu. Nze Annette Nakimbugwe, weeraba.